Ku BBS Terefayina yaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda nkwanirizaako ssebo ne nnyabo agyekuumiddeko nze musajja wa Kabaka birimu ye Matovu mu Nakalungu nzikalidde mu pulogulaamu eno agafa embuga nga bulijjo ndi n'Oweekitiibwa Minisita w'Obwakabaka buno Omwogezi w'Obwakabaka avunaanyizibwa okukunga abantu era ye w'amawulire Oweekitiibwa Israel Kazibwe Ekitooke yakkalidde dda kamusabe abakube ku ndaala ate tulabe ge tunasobola okubatuusaako olunaku luno olw'Essande. Abatulaba mwenna ku mayengo ga BBS Terefayina n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna mbalamusaako n'embebaza byonna bye mukola bannaffe abayita mu bizibu eby'engeri ez'enjawulo mwenna tubasaasidde era tubasaba Mukama Katonda abagumye. Kansooke no bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu Lubiri atudde ku ntebe y'abajjajjaabe alamula Obuganda. Ku by'obulamu gye tubatusookera Kaliisoliiso Dina mujjukira omukolo ogwo gwaliwo bannaffe abo abaweereza ba Kaliisoliiso Dina pulogulaamu eyo gye mumanyi ey'okumakya enyumira ennyo abantu bakawenja abe mukiibi ba PCDM baakola omukolo ogwo ogw'okulaba nga tuyamba eddwaliro ly'enkozi era gwavaamu ssente obukadde 2,600 n'emitwalo 32 n'ekitundu. Era sabbiiti eno Kamalabyonna yayanjudde cheeke eno n'agikwasa abakulemberamu eddwaliro ne Vicar General wa Kampala n'agibakwasa n'abeebaza omulimu ogwo. Essente zino zaava mu kijjulo ekyo ekya Kaliisoliiso era tubasaba buli mwaka mujje nga muwagira wamu ne bannaffe bannamikago omuli IM Bank, Centenary Bank wamu ne bannalotale abakoze ekyenjawulo okulaba nga eddwaliro no lizimbibwa we liri kati weewaawo litambula siri ery'enkozi weewaawo. Aliko BBS Terefayina katufune obubaka bwa Kamalabyonna ku nsonga y'okuzimba eddwaliro eryo ery'okuyambako ennyo naddala ku nsonga za accident ku luguudo lw'e Masaka. Ffe abayambako Kabaka tulina okutwala mu maaso enteekateeka z'abazze nazo. Mukama waffe bw'atandika ekintu ffe tulina kukitwala butwazi mu maaso. Awo nno ensonga eno nkulu tulina okugenda mu maaso n'ekijjulo kya Kaliisoliiso okutuusa ng'omulimu gugguse. Toyinza kutandika n'okoma mu kkubo. Ate mumanye enjogera ennaku zino mu bavubuka teri kuzikiza obubenje endiima. Temusiba nkoba. Bw'oba ovuga sipiidi 10 n'otomera entebe n'ogivaamu ku sipiidi 10 obeera naawe omubiri gwo gubeera ku sipiidi 10 abantu bakyerabira. Obeera otudde mu ntebe naye ng'oli ku sipiidi 10. Singa ebyuma ebyo babijjawo byonna ne bakulaga akafaananyi ko Kabaka adduka sipiidi 10. Ndaba abantu nga batadde abaana mu mitto egy'omu maaso. Kati singa otomera omwana oyo n'obulogo buyinza okukutukako. Abaana tebabatuuza mu mitto gya maaso. Era tusaba ab'ebidduka kino bakirwanyise nnyo. Abantu tebategeera obupande obwo kye butegeeza. Mmwe batono ennyo abamanyi Olungereza abali wano. Abantu abasinga tebalutegeera. Ntezo kyeyogerera kyokka lwaki tuteeka obupande mu lulimi abantu lwe bategeera. Steep descent. Omusajja avuga takisi kyakitegeera. Simanyi nze mbuusabuusa. Kwebiri steep descent. Mulimu guno tuguluddeko ng'Obwakabaka ng'Eklezia nga Rotary ne bannamikago baffe naye nga watulambika gwina okugguka era naffe tufunvubidde. Eklezia Katolika eyina amaanyi mangi nnyo geeteeka mu malwaliro olw'obulungi bw'abantu ba Katonda. Awo twagala nnyo okwebaza okutwegattako okuwanirira omulimu guno. Twebaza bannamikago abali naffe mu mulimu guno nga Centenary Bank, I&M Bank n'abalala bangi. Twongera okuwa obweyamu titujja kugenda mu maaso n'okuwagira omulimu guno okutuusa bwe gunaggwa. Tugenda kwongera okubeera ntukwatira wamu paka nga omulimu gugguse era tusuubira okwongera okubeera awamu ku ddina etegekeddwa bannaffe aba Kaliisoliiso. Obwakabaka bwe bututegeezezza nti omwaka ogujja kaweefube ono w'okuzimba eddwaliro akyagenda mu maaso naffe ne tuvaayo ng'ab'ekitongole ne tubategeeza nti n'omwaka ogujja tujja kwegatta wamu nabo tulabe nti n'omulimu guno tugutuukiriza. Tweyanza nnyo tweyanzeege bannayuganda mwenna abeetaba mu Kaliisoliiso Dina okusonda. Mukama wange Katikkiro yaggaddewo oluwalo lw'omwaka. Oluwalo luno lwamenye n'emiti lwabadde luyitirivu nnyo. Ensimbi ezisuka mu kawumbi akamu n'obukadde 598 ate nga bakyaleeta. Zibalirira okuba zingidde omwaka. Akawumbi kamu mu mugatto ng'oyagadde okikole kyamangu akawumbi kamu n'obukadde 600.
ze zasondeddwa era zaleeteddwa abantu bannyinimu okulaba ng'emirimu n'enteekateeka z'obwakabaka zigenda mu maaso. Bannaffe abo tubasiima nnyo. Naye oluwalo luno nga terunnabeerawo wabaddewo ate olw'Oweekitiibwa Joseph Kawuki mu wiiki twalabye bannaffe abo okuva Busiro, Bulemeezi, Bannakyaddondo nabo baleese obukadde 57 mu nkola eno eya luwalo lwabwe. Omulimu gweyongedde okutambula mu maaso era Kamalabyonna yeebazizza nnyo buli omu afubye kulaba ng'aleeta oluwalo. N'abasaba n'abagamba nti ffe tetulina we tujja ssente naye emirimu gya bene okutambula byonna girina kuva mu luwalo. Federe ey'ebikolwa nga tetunnafuna eri ey'amateeka. Ebifaananyi ebyo nga bwe mubiraba byonna bya luwalo olw'emirundi ebiri naye Kamalabyonna yaggaddewo oluwalo lw'omwaka katufune obubaka obw'abakama baffe ng'oluwalo luggalawo. Eggombolola Ssaabasajja Kabaka wano ku mazaalibwa ga Beene twatunda emijoozi 380 n'okusoba. Era oli yali abuuza nti eryo ssaza nti gombolola. Kama wange twebaza nnyo abaami ba Kabaka bano okuva ku b'amasaza okutuukira ddala ku batongole. Abaami bano ekyenjawulo kye balina bwe bongera okuvuma Kabaka n'obwakabaka neki baate beeyongera kwagala na kukola nnyo n'abantu ba Kabaka mukama wange. Omwami tasaana kuzikiza muliro tetwagala muwole kasita oddiriramu ng'oloba okulembera batandika okutunula ebbali. Abaganda bantu bazibu nnyo mubalabira wano okutunula ebbali tebakiinaamu ddakiika nga balaba oddiridde naye bwe bakulaba buli budde ng'oseesaamu kwegamba ng'okola emirimu egigendera ku kifo kyo olwo tebakuggyako maaso wojja ekigere bwe bakiteeka. Wano wensabira buli mwami yeetunulemu olabe lwaki oli yasinze. Batugambye nti Makindi emituba 3 yeesinze mu luwalo naye yewasinga abagagga yewasinga abantu abangi akoze obulungi mukoppe. Omuganda bw'avaawo ng'agamba nti obuwomi bw'enswa tebukuliisa buggala matu kubanga enswa ozaagala nnyo olye n'obuggala matu akitegedde kubira mukama mu ngalo. Atakitegedde ajja kubuuza oyo akitegedde. Ffe mu Buganda tulina kutambulira ku kitaffe naffe tumulina nga Buganda yennyini mu Ssaabasajja Kabaka. Bw'oba oyagala okumwegaana kyatule ensi etegeere era muwulire kano bwe tubeera obumu tewali ayinza kutuwangula oba nkaddemu bwe tubeera obumu tewali ayinza kutuwangula. Ayinza okututawaanyaamu akatonotono nga bw'omanyi kavunza kakuluma n'okatundula naye kakumegga nga Kyaddondo tujja kusigala nga tuli bawulize eri Namulondo era tuli beerufu mu nteekateeka zonna eza gavumenti ya Ssaabasajja ekiseera kyonna. Oli ku BBS Terefayina pulogulaamu eno agafa embuga. Mukama we tugendeko e Buddu Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'aweereza abaliko obulemu ebyokukozesa mu nnaku enkulu. Nalabye omukwanaganya w'emirimu mu kitongole ekya Ssaabasajja Kabaka ekyankuluze omukulu oyo omukungu Simon Senkai mumanyi nnyo atera okwogera ebintu ebizimba. Namulabye nga atuuse obubaka bwa nnyinimu ate era ne Oweekitiibwa Jude Muleke naye yabaddewo yakwasizza abantu bano abaliko obulemu n'abasaba obuteekubagiza obubaka bwa nnyinimu obuteekubagiza bafube okukola ebibiina ebibagatta bafeeyo nnyo okulaba nga bebbulula bannaffe ng'abaliko obulemu. Twebaze tulya Ssekukkulu. Katugende e Buddu ebifaananyi nga bwe mubiraba tufune obubaka bw'omuweereza wa Kabaka omukungu Simon Senkai okuva mu nkuluze ng'atuusa ebirabo ebyo nkakasa ebyo gaba makula nago bisigala birabo bene atonye ebirabo eri abantu be. Weewaawo katufune obubaka obwo ku BBS Terefayina Poli. Kiro z'obuwunga 400, kiro za sukaali 400, kiro z'omuceere 555. Abakuutira okwongera okwekuuma obulungi okwerabirira obulungi ate n'okuyambako mu nteekateeka z'Obwakabaka ez'okulwanyisa ekirwadde kya mukenenya. Musobola okwetandikamu ekibiina ekya pewosa okwekulaakulanya n'okufuna ensimbi entonotono okwekkiririzaamu kintu kikulu. Bwe tutabeere bayonjo abantu bajja twekanasa, abantu bajja kulowooza nti ffe tuli kitundu ky'abantu ekirala. Ebitongole ebyokwerinda, ebitongole ebikwasa amateeka, abantu bano baleetayo ensonga zaabwe tuteekwa oziwuliriza obulungi. Bwe tuba situlina boogera olulimi lwabwe
abataputa nze mbalina mujje mubansabe naye mubasasule sente ne baweerera n'abaana ate ne bakola ne bazimba Buganda kubanga n'emmwanyi zennyini bazenyigiddemu okuzirima. Ssaabasajja addugaziza effumbiro lyaffe naffe tujjukiddwa tutegeereddwa era tufiiriddwako. Naffe abantu abaliko obulemu tugenda kuyita mu lunaku olukulu tubinyumirwe ng'abalala. Ssaabasajja kyatukoze atuwadde Christmas. Tweyanziike. Oweekitiibwa ssentebe wa Episcopal Conference Dr. Bishop Joseph Anthony Ziwawe Nnyonyi omusumba wa Kiyinda Mityana era nga bw'ayogedde ssentebe w'olukiiko lw'abepiskopi mu Uganda yabadde wamu ne Father Dennis Kyemwa ne Father Emmanuel Tamale era bakyaddeko embuga wakati mu kwongera okuteekawo enteekateeka kulaba nga obwakabaka butambulira wamu ne Eklezia. Obwakabaka buzze bukolagana ne Eklezia era enkolagana eno erudde okulaba nga egenda mu maaso. Abakulu basisinkanye Katikkiro wa Buganda mukyalako mu kafubo kulaba okutema empendo okulaba enkolagana eno bw'enegenda mu maaso. Oweekitiibwa Joseph Kawuki abaddewo nga minisita wa gavumenti ez'ebitundu n'Oweekitiibwa Noah Kiyimba akulemberamu minisitule y'abagenyi. Program agafa embuga musajja wa Kabaka abirimu Matovu mu Nakalungu ndina Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke. Wiiki etambulidde ku Munnabitone. Ekibadde ku mutimbagale ebadde yoleke Munnabitone Fred Sebatta omuyimbi ono Lord yayongerako n'ekitiibwa ekyo yakulembeddemu abayimbi ba Kadongo Kamu betumanyi nga Matia Luyima, Harriet Sanyu ne Josephine Ndagire ne bakyalako ewa Kamalabyonna nga beteekerateekera ekivulu kyabwe ekyabaddewo era olwokutaano. Era omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Dr. Professor Twaka Kawase yabaddeyo ng'omugenyi omukulu naffe twabaddeyo. Muyimbi ono Sebatta amaze emyaka egisukka 42 mu kisaawe eky'ebyobuyimbi ate abadde akola bulungi nnyo era tumwebaza asigale bw'atyo. Ku mukolo gwe gumu Kamalabyonna yaweze ennyimba za Gravity omutujju ne Lili Puzzle obutaddamu kuzanyira ku mayengo ga BBS ne CBS olw'ensonga obubaka obubadde bumansa entungo obubaka tebubadde bulungi bane tukuza wano njala kuteekawo n'essira tukuza abaana baffe tubakuza naye omwana ogenda okuddayo ewaka ng'ayimba ebintu ebitategeerekeka ebintu ebitalina mulamwa ebintu ebiyonoono obuwangwa bwaffe n'olulimi lwaffe. Era nabadde mpulira ku mitimbagano bantu bangi baavuddeyo okwebaza Kamalabyonna ne bamugamba kino kibadde kirudde abantu bano batyobodde nnyo obwakabaka n'olulimi lwaffe. Naye kyansanyudde omuyimbi oyo Lili Puzzle yayanguye ng'awulira akazito kangi najja n'aleeta ebbaluwa esaba okusinkana Katikkiro ate yeetonde mu butuufu. Naye omulala akyayiwaganyadde bw'atyo naye mwawulidde obubaka obuva embuga obuvudde mu bannaddiini obuvudde mu bayimbi ab'enjawulo n'ekitongole ekya UCC. Tulekeraawo okuwemula eyo si mpisa yaffe ng'Abaganda ne bw'obeera toli Muganda ng'oli mu Buganda ebyo ebigambo tetubikozesa wano mu Buganda. Ensonga za Fred Sebatta ng'akyadde embuga n'obubaka bwa Kamalabyonna ate n'ekyabadde ku Afrikana byonna abakulu tubayozaayoza naye katufune obubaka bw'abakulu. Oli ku BBS Terefayina program agafa embuga. Katonda bw'akuwa ekitone oyinza okusalawo okukyeyambisa oba okukituulira. Katonda yakikuwa n'akuleka n'olwekyo nkwebaza okunoonya ekitone Katonda kyeyakuwa n'okimanya ate n'okikozesa mu kuyimba n'okutusanyusa. Era ekitone bw'otakikozesa obanga atakirina ekirina na mugaso gy'oli naffe ffenna naye bw'okikozesa abantu bonna baganyula. Laba bano bonna abazze bano bonna si bakola bwannakyewa balina ke basuubira okufunamu ebyo bye bakwata lwa kitone kyo. Mu Bulanga abantu bonna bateekwa okugjawo. Buno bwe butaka bwaffe abamanyi nti Kabaka ye kitaffe. Sekukulu tegenda kutuuka oyinza okugenda eyo esinga okulaba abantu bo. Abantu badda nnyo ku kyalo mu mikolo egy'enjawulo oluusi ne bwewataba nsonga ne beetaba sekukulu ngenzeko mu kyalo ngenze kulaba taata ngenze kulaba maama. N'olwekyo abantu bonna abali wano mu Buganda twagala ne bajja wano waabwe. Mu 1996 nawangula engule ya Africa era nenfuuka Star of Africa. Engule eyo sebo
bagijja ku muntu ng'ekikopo ky'omupiira asigala nayo era nakati engule yange gyeri n'ebintu byonna ebyajjirako nja kubiraga abantu bo nga 13 December mu Serena Hotel. Bwe mba mwagala okukuza ekitone n'okukiwangaalirako ebyokuwemula mubijje mu nkola zammwe era sitwagala kuwulira ddala nnyimba ezo za buwemu. Era oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwe nja okunenya kubanga saagala bali abewaffe gye nava ebuddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso. Ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti obukitiibwa akadde katambula naye bannabyanjigiriza bakuŋŋaanidde ku Hotel Africana abakukunavu bonna bannannyini masomero abatandisi b'amasomero mu kibiina kyabwe ekibagatta babadde n'omulamu ogugamba nti omukululo gw'amaka bo balaba nga bannabyanjigiriza bateeka okwogera ku mukululo gw'amaka nga bo bannabyanjigiriza. Era Oweekitiibwa Kotilida Nakate yaguguddewo mumanyi minisita w'ebyenjigiriza n'ensonga za y'ofiisi ya maama Nnaabagereka. Ate era n'Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa omumyuka wa Katikkiro owookubiri yabaddeyo yayogedde ensonga nkulu nnyo mu nkuza y'abaana n'awa n'ekyokulabirako bo bwe baabakuza. Kitaabwe teyali muyivu nnyo naye yafuba okulaba ng'ayigiriza abaana bano jjajjaabwe Nsibirwa. N'abasaba nti bannange tufeeyo nnyo enkuza y'abaana tuleme girekera basomesa ffenna tukolagane wamu nga ttiimu okulaba ng'abaana bavaamu omulamwa oba empeke. Oweekitiibwa akadde keekaako abazzukulu ba Kasujja nga tugenzeeko ku kkoweero ery'ekika abeddira Engeye baalamazeeko ku butaka bw'ekika ebusujja mu Busiro. Era twalabye Oweekitiibwa Anthony Wamala omukubiza w'olukiiko lw'abataka n'omutaka Kasujja Kyesimba Kakande Shiba ng'ayogerako eri abazzukulu be wamu era n'omutaka Kasujja abeddira Endiga Lwomwa nabo baabaddeko kukyala ku butaka. Ate abamuteesase nabo olwokutaano nabo baalamaga. Twebaza nnyo bajjajjaffe enkola eyo gye bakoze tulaba ab'amasiga bonna gye bali batuula ne balambika abazzukulu. Lwaki tubeerako n'abantu batono nnyo bwe bati abakola emirimu gy'ebika? Buli kika kirina okutuula wansi ne kyebuuza lwaki bwe mpita Abageye wano twandisanzeewo 3,000 alina kyanoonya okukola n'okutereeza Buganda. Ensonga gy'alina okusooka okutereeza bika. Senga ebika byaffe biba binywedde bulungi kigenda kutubeerera kyangu nnyo. Era kizuuliddwa nti abantu baffe bangi batakyekutte ku bika byabwe okuggyayo ebirungi ebyo ebiri mu bika, okuggyayo ebirungi ebiri mu butaka bwaffe, ebiri mu mbuga zaffe. Mu butuufu batandise okutambula nga bawuuzuuma. Twagala twogere ebigambo bye bimu ate tusobole okujja ab'emukola n'ebigambo ebitali bya nnono. Ebigambo by'ennono biri mu katabo kano. Nja bakubiriza mu Abengeye obumu ge maanyi gammwe. Tuyinza okuba nga tulina enjawukana naye gwe toliba na kika kirala okuggyako ekyengeye. Yegwe minisita wa Ssaabasajja Kabaka asoose okutukyalirako ku nsibuko yaffe wano ebusijja. Tusiimye nnyo nnyini ddala. Nebaza nnyo Katikkiro w'ekika Samuel Kawulema wano kubanga ebisinga abikwanjulidde bulungi nnyo. Tewali agenda kubagoba kuno. Wabula tugenda teekawo enteekateeka. Mwenna tubakole ki? Tubamanye. Nsaba ekitiibwa omukubiriza kyayogeddeko ate era ffenna kye tumanyi kireme kubeera kiri ekya history. Twagala twogere ku kitiibwa eky'omulembe guno. Bassebo ne bannyabo mbaanirizza mu kifo kino Wagaba naddala minisita w'ebyobuwangwa n'ennono.